Kisa kya Mukama ne David Kabanda. David Kabanda Sekimemba bu PLU. Kisa kya Mukama si wa PLU. Naye David Kabanda ne kisa kya Mukama bwewe oyagala kutuma omuntu okukiikirira oba ne bakutuma eri omuntu, David Kabanda n'akukubira essimu n'ekisa kya Mukama n'akukubira essimu, osooka wani? Kisa kya Mukama saawa zino bw'oba oyagala omuntu agenda kukiikirira wantu oba oyagala kutuma ene delegate naye oyinawo kisa kya Mukama ne David Kabanda Ntyazo, otuma yaani? Banange radio ya Balamu bagiyita ensuusuzi. Ebeerako abantu bajonkera David Kabanda. David Kabanda naye alina radio bagiyita Sure FM. Eri Kampala eri Mubende. I don't know. Nawulidde nayo bagyataakinga. Manya boogerera bubi Major General Rwashande ngo naye mubbi w'ettaka. Naye sinawulirako muntu ayogera agamba ngu ensuusuzi 93.3 ebeerawo mu Kampala, ebeerawo Kungu ne ya Balamu minisita. Naye yaliko kisa kya Mukama ayogerera bubi David Kabanda. Radio y'emu ebeerako Gashumba ayogerera bubi David Kabanda Ntyazo. Naye nze kye neebuuza, radio ya Uncle Balamu yaba NRM, kubanga Balamu minisita wa NRM, lwaki muvunza muna NRM munammwe David Kabanda ku radio zammwe, ku radio yammwe eyo ensuusuzi oba bagiyita batya? Naye saawa zino David Kabanda musajja wattu mumwogerera ngu tiyasoma. Ekitegeeza muba mulaga ngu mugezi nnyo, kata taasoma atuuka ata gy'ali. Kikwewuunyisa abamwogerera ebibi byonna bantu baffe ba PLU ba NRM, kubanga David Kabanda MP Kasambya kisa kya Mukama si MP. David Kabanda MP Kasambya Frank Gashumba si MP. David Kabanda Ntyazo MP we Kasambya, Balamu wa the minister naye si MP. Now, who is who? Wanji
is a legislator MP mu parliament ya Uganda. 11 is parliament, now 12 is parliament. Kati mwe abagamba David Kamadati yasoma mukiikirira wa si bazarawa naye namuwulira kisa kya Mukama era vuma nagamba General Kahindo tafiire bwebanga lyonna statement zayogera awagira banupu ndowooza ne President Museveni bw'alaba statement ng'eyo akaba n'amaziga kubanga RO 0014 Major General Kahindo tafiire kuva ku RO 0014 kuka wansi ku RO 001 Yoweri Kaguta Museveni kuva ku 013 kuda ku 02 bonna bafu bebalama baliwo baba babiri. Kati kisa kya Mukama bw'otuula weka mu kasenge nupu ya myaka emeka General Kahindo tafiire gwe yayingirira mu nsiko yali wa myaka emeka nupu yaliwo nedda omanyi abatooro balina olugero bagamba kisobola kukiyisa wano naye kanteekeko kakakala akacwa enyindo kajja nk'akahere tinikwa waboka bwora kiki achali alali eyanga apuli akacwa enyindo mukategedde muketegerize akacwa enyindo kajja nk'akahere tinikwa naye kati the General Kahindo tafiire oba okkiriza oba ogaana is a warlord. Yali mu nsiko yayingira ensiko. He is the among 27 abayingira ensiko batagenze kusiika makoroni kutta ne banunula ensi naye mu kununula ensi mwe bakaddeyi ebyo bye mumusasuza ye mwebuuze lwaki Museveni ne Kahindo tafiire bo tibayomba olowooza tebasobola kuyomba okimanyi ekikwewuunyisa kati kisa kya Mukama kati kizampo kikyetuwa oba kyemuwa baana bammwe naye David Kabanda
n'ekisa kya Mukama bw'eba oyagala kutuma omuntu okukiikirira oba ne bakutuma eri omuntu David Kabanda n'akukubira essimu n'ekisa kya Mukama n'akukubira essimu osooka wandi kisa kya Mukama essaawa zino bw'oba oyagala omuntu agenda kukiikirira wantu oba oyagala kutuma any delegate naye oyinawo kisa kya Mukama ne David Kabanda Ntyazo otuma yaani banange radio ya Balamu bagiyita ensuusuzi ebeerako abantu bajonkera David Kabanda naye alina radio bagiyita Sure FM eri Kampala eri Mubende I don't know nawulidde nayo bagyataakinga manya boogerera bubi Major General Rwashande ngu naye mubbi w'ettaka naye sinawulirako muntu ayogera agamba ngu ensuusuzi 93.3 ebeerawo mu Kampala ebeerawo Kungu ne ya Balamu minisita naye yaliko kisa kya Mukama ayogerera bubi David Kabanda radio y'emu ebeerako Gashumba ayogerera bubi David Kabanda Ntyazo naye nze kye neebuuza radio ya Uncle Balamu yaba NRM kubanga Balamu minisita wa NRM lwaki muvunza muna NRM munammwe David Kabanda ku radio zammwe ku radio yammwe eyo ensuusuzi baba bagiyita batya naye saawa zino David Kabanda musajja wattu mumwogerera ngu tiyasoma ekitegeeza muba mulaga ngu mugezi nnyo kati ataasoma atuuka atagyali kikwewuunyisa abamwogerera ebibi byonna bantu baffe ba PLU ba NRM kubanga David Kabanda MP Kasambya kisa kya Mukama si MP David Kabanda MP Kasambya Frank Gashumba si MP David Kabanda Ntyazo MP we Kasambya Balamu wa the minister naye si MP. Now who is who? Wanji is a registrator MP mu parliament ya Uganda. 11th parliament, now 12th parliament.
kati mwe abagamba David Kamadati yasoma mukiikirirawa si bazarawa naye namuwulira kisa kya Mukama era vuma nagamba General Kahindo tafiire bwibanga lyonna statement zayogera awagira banupu ndowooza ne President Museveni bw'alaba statement ng'eyo akaaba n'amaziga kubanga RO0014 Major General Kahindo tafiire kuva ku RO0014 kuka wansi ku RO001 Yoweri Kaguta Museveni kuva ku 013 kudda ku 02 bonna bafu bebalama baliwo baba babiri kati kisa kya Mukama bw'otuula weka mu kasenge nupu ya myaka emeka General Kahindo tafiire we yayingirira mu nsiko yali wa myaka emeka nupu yaliwo nedda omanyi abatooro balina olugero bagamba kisobola kukiyisa wano naye kanteekeko kakala akacwa ennyindo kajja nk'akahere tinikwa waboka bwora kiki achali alali eyanga apuuli akacwa ennyindo mukategedde muketegerize akacwa ennyindo kajja nk'akahere tinikwa naye kati General Kahindo tafiire oba okkiriza oba ogaana is a warlord yali mu nsiko yayingira ensiko he is the among 27 abayingira ensiko batagenze kusiika makoroni kutta ne banunula ensi naye mu kununula ensi mwe bakaddeyi ebyo bye mumusasuza ye mwebuuze lwaki Museveni ne Kahindo tafiire bo tibayomba olowooza tibasobola kuyomba okimanyi ekikwewuunyisa kati kisa kya Mukama kati kizampo kikyetuwa oba kyemuwa baana bammwe